Oli buterevu ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya nkwaniriza nateera nkukulisayo mu program Omusunsuzi lunaku lwa kutaano era tukomyewo twogere ku nsonga z'eby'obufuzi eby'obukulembeze ebigenda maaso mu kisawe ky'eby'obufuzi mu kaseera kano kennyini biri ku speed eyayiriiri amawulire mangi gagenda maaso akalulu akabadde ak'okujuza ekifo kye yali omubaka omukyala owa Dokolo district kakomekerezeddwa olunaku lw'eggulo era bwe bakeeredde nga tukitegedde nti Sarah Aguti candidate w'ekibiina ekya Uganda People's Congress UPC ye yawangudde akalulu ako awo nno ne kibeera nga akalulu kano ndowooza by election yemu ku ezo ezibadde peaceful oba oliawo mu biseera bino ebisembyeyo neera mawulire amalala agakayingirawo ge ga cabinet reshuffle mwe twalabidde nga General Muhoozi Kainerugaba yarondeddwa ku kya Chief of Defence Forces yakulira oba yamukulembeze ow'okuntikko ow'eggye lya Uganda mpoza ate bojja mu ludda luno lw'ebyobufuzi twalabyeyo baminisita abakalamoja basuuliddwa mpoza ate ne faces empya nazo zazze twalabyewo kati Honorable Baramu Atenyi Barugahara yalondeddwa ku kifo kya Minisita omubeezi owabavubuka n'abaana mu Ministry ya Gender and Urban Social Development twalabyeko Fiona Nyamutoro naye yalondeddwa erudde eri twalabyeko Honorable Lilian Abel naye yalondeddwa faces mpya tujja kwongera okuzikuwa mpola mpoza ate n'okuba nti abadde CDF General Mbasumbadi yalondeddwa nga State Minister of State wali mu Ministry ya Trade tujja kwongera okubikutuusaako mu mbeera eyo naye kituleese era kwe kusensula ensonga z'ebyobufuzi mu studios enkyaleero negatiddwako senior citizen ate nga veteran politician Honorable Waswalule first son yaliko omubaka wa parliament owa Rubaga North yaliko deputy inspector general of government oba deputy IGG sobola mwanjula n'embimalayo nsanyuse nnyo Honorable buuza abalaba Soul babuuzeeko kale tweyanza nnyo ssebo Honorable Nsegumire Muhammad Kibedi ye mbaka wa parliament owa Mityana North tweyanza ssebo tukwaniriza ku Soul TV enkyaleero buuza abalaba so neyanza nnyo neyanzeege abatulaba mwenna ku Soul TV abantu b'Emityana okubira ddala ekikandwa Kalanga ne Bulera Mityana district ne Uganda n'okutwalizaamu nsanyusa nnyo okuba nga ndi mu studio muno njagala okwongera okusaasira muganda wange Katongole awo Bujyayu yaviiriddwako taata we n'onyongera okusaasira muganda wange Ssemuddu chairman w'Emugoye nti mukulu we muganda wawe Watuba yafi ekyerima bamwita Kibedi yefudde Mukama yamututte n'abalala bonna Mukama yamanyi amagye gaffe n'amagenda gaffe n'okwongera okusaasira abali mu buzibu obw'enjawulo twekwase Mukama kuba Mukama yenna nnyini byonna yagera ekirungi yagera n'ekibi tetulina kumwerabira kubanga enteekateeka bwatyo babazikoze eki babazikoze abantu b'Emityana mbatumiddeko nnyo njagala okwongera okubeebaza okunzikiza obubeera mubaka mu wa parliament njagala kulisaayo abantu bonna bennaalyankanja mu lukiiko gye twabadde awo mukuliko ejjungu mukuliko eyo mwandaze essanyu n'okwagala kulungi njagala kwebaza abantu baffe abali ku Matte Kakinga awo olungi wansi ali mukolebwa wansi nabiteeta awo mukulu amayambala kalungi n'abala mwenna mwebale kukola omulimu ogwo mukulu nnyo okusobola okulaba nga twongera okwerwanako twongera okukola abaana bongera okusoma twongera okukola emirimu egy'enjawulo nga tukulaakulanya ekitundu kyaffe njagala kuyozaayoza abaminisita bapya bonna bayozayoza mwenna nti muyogoyege mwebale nnyo mwebale ddala twongera okwebaza omutonzi okuba nti yawongedde n'abawa obukulu abaddeko n'abongera obukulu aye n'ababadde tebafunye baminisita ababadde nga si baminisita kati ga baminisita ekyo nakyo kikulu nnyo njaga bayozayoza naawo abavuddeko nammwe enteekateeka bwetyo wefaanana mube nakyo mwongere okumanya okugera kwa Katonda ate musigale nga mukolera mu bitundu ebyenjawulo okukulaakulanya eggwanga lyaffe Uganda. Honorable Kibedi ekigambo kimu ku cabinet eno bw'ogiyitaayitamu bw'oti n'ogiyisaamu amaaso n'ogiyitaayitamu sikugiyisa mu maaso n'ogiyitaayitamu olaba ki? Ekisooka
ndaba continuity President Museveni mu buyinza obumuweebwa yasiimye yayongedde okusiima emirimu gy'abasinga obungi nti bakoze bulungi era basaanidde okutwala ebifo ebyakwatiddwako bitono nnyo very few so yayongedde okusiima ababaddeko mwanyina Misa Kabande wa Kampala Kyofa Togabye n'abalala bonna ndi musanyufu nnyo okuba nti babongedde ekisanja so kiraga okusiima kwa president ne prime minister waffe ne vice president ne Waluweero oyo akola bulungi akola bulungi nnyo ne so kiraga okusiima kwa president kiraga obukozi bw'abaminister abaddeko ate era cabinet y'abavubi elazeko alazeeta kyaginamu obwesigwa era akyaginamu okubanga ekola bulungi n'olwekyo sisobola questioninga decision ya president ntambula butambuzi nayo n'abo abapya bw'oba olutunuulidde olaba nti CDF kati yakomyewo muganda wange General Muhoozi Kayina Lugaba CDF yazze njagala kumuyozaayoza tumwinamu obwesigwa bungi nnyo n'obumalirivu okumanya nti agenda kusitalinga UPDF ne Uganda n'okutwaliza wamu njagala muyozaayoza njagayozaayoza muganda mukwano gwange Balamu Balamu ntambula naye yabadde surprise surprise appointment naye is Ugandan is patriotic ayagala nnyo ensi ye n'olwekyo tisiba kibi kubanga asobodde okujja okusavinga naffe gye tuli eno kati ate alaze nti taliroyo muwulize ali consistent kati mbaka wa parliament sebo njokutegeeza agenda mu parliament nga ex official agenda kujja tumuveting si vetting in fact kumuyisaawo buki buyisa nja kujozaayoza Lilian Aba mwanyinaze naye okulaba nti yafunye ekifo bwa minister ne General Mbaswa Mbadi naye okuba nti yafunye bwa minister kyonna kikulu kubanga minister yabeera omusajja waki w'amaanyi n'olwekyo njagala okumwebaza president n'okwongera okuyozaayoza abo bonna abafunye ebifo ebyenjawulo mu Uganda n'olwekyo tumanyi kati Uganda tugenda kukola speculations ezibaddewo abamu tebakola abamu babananzijjako babananteekako kati kikoze eki kiwedde kati tusigale nga tukola ate era naawe atafunye ekifo it's not of the world si enkomerero yaki yensi otegedde osobola okusavinga mu capacity ki endala kubanga bonna RDC minister MP commissioner PAC nawe sebo ali wano nange sebo yinza okulaba nga no nawe osavinga gwanga oli muna Uganda era osavinga nki perereza wano werereza wano okusavinga ki eggwanga n'olwekyo buli wooli kwata kyosobola leta amagezi gonna gosobola okulaba ng'oyongerako ettaffaali ku nyaffe Uganda okulakulanya ensi eno kale honorable Wasalule kigambo kimu eno si gwe mulamwa gwaffe ogwa okubaganyako ebirowoozo naye tuyitidde erudde eyo olw'okuba nti bye bigenda mu maaso cabinet reshuffle eno njogerako ki olaba ki bw'otunulatunulamu ku baasuuliddwa n'abaaleeteddwa political messages esooka ya appointment ya Balamu ne Lilian aba ekikosi kya PLU kati aba asonga olumwe mu direction ya PLU teba olaba appointment ya CDF omupya nga ye General Mutabani era aba ayongera kusonga mu direction eyo kati cabinet reshuffle etegeeza ensonga ey'okubiri be bantu abavuddemu mwavuddemu baministers babiri aba Karamoja that is neither here or there naye jjukira nti yali asuubiza nti ababuuliriza babuulirize batwale abantu mu kooti ebisigalidde yajja kukola ki ajja bikolako yes kati sirabyeeyo ministry ya finance yonna ekyali intact kubanga twalitusuubira nti oba yandiise yonna namikuwaawo ofisi ya prime minister ekyali intact so message eri nti okulya amabaati okugabana amabaati si musango nga baminisita bagobeddwa ate kati kino kiri double jeopardy bano babatwala mu kooti bali be bataatwala bano abaafuna amabaati ne bagasanga mu lujja ne gabuuka ne gajja ne gabuuka bisementi ebya defense bye bateekawo ne gabuuka
abasirikale abasooka ne gatuuka ku musirikale w'oku geeti ne gabuuka waya z'amasannyalaze ne sekanyolya ne gayingira munda. Kati abo bo baba nga bakyali muki mu gavumenti kiba kikutegeeza nti okubba amabaati g'omukalamojja si gwe musango ogusinga okuba ogw'amaanyi ennyo. Eyo message eri clear. Naye nze ndowooza nti cabinet reshuffle eno it is just an interim cabinet reshuffle. Waliwo endala ejja walobola byabasigaddemu boolyawo nga bebandisuuliddwa eno si reshuffle eno eweereza no, it is just to send a political message. Remember nti mu kiseera kino tuli mu kiseera kye bayita ekya transition. Kakati apart from those pointers teriyo nga bwolaba eby'obufuzi bwe biyimiridde kakati wandibadde osuubira nti bangi nnyo beyabadde agenda okufishinga okuva mu bibiina bino ebikubagana n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Kale tubasanyukidde bannaffe mwena abalondeddwa mu bifo ebyenjawulo, era nange njala kusinziira wano ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya njozeyoze abakulu mwena abalondeddwa mu bifo ne CDF omujja kati General Muhoozi Kainerugaba nti congratulations. Ffe tulinda buweereza muweereze bannayuganda awono ndowooza bannayuganda kibeetaaga kyokka abalondeddwa mu bifo muweereze bannayuganda mu ngeri eyo. Ndowooza tutandike okubaganya ebirowoozo. Ekituleese enkyaleero abalaba Soul TV embeera eya okusika omugwa n'okulwanagana okuli mu bibiina by'ebyobufuzi kaseera kabugumu mu byobufuzi, era abamu bagamba nti embeera ng'eyo oba ogisuubira mu byobufuzi, naye ate bw'olaba embeera kati eri mu kiseera kino kyennyini nga abakulu mu byobufuzi mu bibiina mwennyini bo balwanagana beerwanya. Kalulu akakomekerezebwa by election eyerudde eri mu kitundu ekya Dokolo kalaze nti ekibiina kya UPC kyekyawangudde akalulu akabadde erudde eyo, naye ate ebibiina by'obufuzi byabadde bingi. Ekibiina ekya National Unity Platform kyabaddemu ne candidate, ekibiina eky'FDC kyabaddemu ne candidate. Actually abadde asuubirwa nti yasobola okutwala akalulu kano abadde wa FDC ng'addira mu bigere bya maama we, era yazijjidde mu kifo ndoza kya kusatu erudde eri. So waliwo bingi ebikyuse mu kaseera kano kennyini. By election ezisinga omuntu omugundivu nga Honorable Cecily Ogwaro bw'abadde nga yabadde akutte enkasi, omwana we nga yaze ebiseera ebisinga kyabadde nga kiringa automatic ogenda okulaba nga atutte ekintu, naye tebyatambudde bebito. Naye nga nkijja ku ebibiina by'obufuzi okubanga tebyeterezeza bulungi, tebitebenkedde bulungi ebigenda maaso mu kibiina kya National Unity Platform, largest opposition party in parliament, n'ogenda okulaba nga abakulu bagwangana mu bulago. Ono w'ekitiibwa Mathias Mpuuga, embeera eriwo kati wakati we ne Robert Sentamu Kyagulanyi president, lazima abamu balowooza nti kisusse we kyandikomye. Kiwa kifaananyi ki eky'ebibiina by'ebifuzi mu maaso gye tulaga eyo? Ndowooza kye tugenda okubaganyako ebirowoozo. Honorable Nsegubire Kibedi waali mubaka wa Mityana North, mpoza ate ne Honorable Wasolule yali omubaka wa Parliament wa Lubaga North. Twongere okwekkaanya embeera eno nga bweri. Kiraga ki nga tugenda mu 2026 nga largest opposition party beeyuzaayuzizza bali we bali, bakyasobola okuddawo, kikyasobola okuddawo kyekwanye kiddemu kiteekewo embeera nga gye twalaba mu 2021. Ndowooza bibuuzo ebisinga okwebuuza mu kaseera kalo kennyini. Honorable Wasolule gwe senior wano wetuli, soko tuwe analysis yo gy'olaba kiki kyolaba? Nga sinnagenda ku ekyo nerabidde ekirala mu shuffle eno ne promotion ya General Muhoozi kyeneeraliikiriddemu ye rapid promotion ya Muhoozi n'okumusongamu olunwe, because kati kitaawe abadde yeekwese mabega nga tavuddeeyo, kati alabika avuddeyo. Kyeneeraliikiriramu mu presidential bid ye eri emu yokka teyalwana,
kati ffe bannannyini kintu tweraliikirira kitaawe yeerabidde bannaluweero okubasasula n'abantu abalala balwana kaakati bw'otandika okuleeta omuntu ng'ate teyali mu mutima gw'ekintu bwe kitaawe anti kati okubeera mwana wa revolution gwe bw'obanga ofuna Alzheimer's disease over 40 years n'obanga osobola okwerabira abantu bwalwanamu gwe mutabani wo naye obulwadde bwe bumu bwe buba bumukutte ye kijja mutwalira emyaka 8 okukola ki kitegerese bulungi nnyo point badde njanjikole banga tuyereke kakati bino first of all bw'oba oyagala okutegeera ebifa mu bibiina by'obufuzi niwe webitutuusizza last week nabadde ku radio station emu nenkubiriza abantu nti mudduke mwewandiise mu nankani mu NRM yabadde nninaanye nanka nti naye tuwandiisa ba NRM bokka nimugaa nti yes naye bawandisire mbawa tiketi nti tubawa nti kati ate kiki kyogamba nti tuwandiisa ba NRM bokka bwemuba nomubawandiisa bonna bafuuka ba NRM kati engeri gye tukuttemu ebintu mu National Unity Platform nze wentukira okukola akalango bwe katyo mbanga omulaguzi mbategeeza ki ekijja kati bw'otunula mu results ezivudde mu kulonda mu Dokolo County mu kibiina ekisinga okuba ekyamaanyi mu Parliament ne tubanga badde beesimbawo bameka badde mukaaga kakati gattako n'omusanvu ye invalid obululu obwafudde naye twasinzeeko independent omu yekka yafunye obululu 428 fe aba NUP ne bafuna 727 invalid n'afuna 988 n'abanga asinze NUP bwe bwasinze oba ng'ate tebwabaddeko nti mukulu wa kibiina agenda abukubire campaign anti kyekyo kyennyini kye nali predictinga nti engeri gye bakuttemu ensonga mu kibiina kya NUP nti abakulembeze mu NUP bamaze kakati tuli mu wiiki yakumeka yakuna mwezi gumu n'ekitundu boogera ku muntu Mantia Mpuuga naye ensonga ku ye ezivuddeyo ziri bbiri zokka emu ez'essente zeyakola ki zali suppose okuba nti yafuna then n'olyoka ogattako nti yatambula okugenda okulaba segirinya ku ssente za Parliament naye bwodda sayidi eri ensonga kakati etooki bagimulisizza mu nanka mu kibiina kya NUP kati boogera ku ssente ez'emmotoka ya president wa NUP omusaala gwe gwafuna omusaala gw'omukyala bw'ogatta omusaala just by the way nti omusaala gwafuna ndowooza asinga neperson wa MTN ayinza yes ate okuba omuntu ali bukadde nga 2 buli mwezi zaafuna bw'ogatta 10 ekiva mu iPod zaafuna ku ezo n'ogatta 57 ezajja ku bamemba wa Parliament then n'ogattako 5 n'omukyala mu zaafuna oba oli mu 207 kati gattako 10 lyafuna ku buli motoka zino ez'emmotoka eza buli MP kati okitunuulira n'otandika n'okulowooza nti maybe enkaayana eno eri lwakubanga Mpuuga teyayanjula ssente nakuwaayo ka 10% kali suppose okuwaayo kisoboka okubanga y'ensonga teyinza kubanga ensonga eno nga yavadda mu mitwe gy'abantu badisikasinga gwe omusaala gwo ani kyogamba nti kyandibanga kisukka ku kye boogera ekyensimbi ze yafuna Mpuuga nga waliyo ebirala bingi toyinza kubanga ogezaako okwogerako Mpuuga omugobye nga tolina buyinza kati otandise kwegayirira IGG amugjeyo buli kyoyogera olaga incompetence kitegeera amateeka ogamanyi gwasindika Mpuuga mu Parliament wamusindika agenda abeere commission eyo omanyi obuyinza obuli mu commission ali suppose okutuulayo n'obanga ovumirira naye nga abantu bajjayo n'olwaleero ndabye nga bajjayo
n'abalala abatambula mu gendo okulaba Segirinya kwe kuli leader opposition kakati ne kubeerako Nambeshe Namulabye n'abalala kati ekintu ekivuddeyo kiraga nti bonna bali mu kukola ki mu kutematema kisolo ono yatwalituddeko omukira oli yatudde matu okitegeera naye nga abantu kati tebogera tebakyayogera ku mpuuga boogera ku bbo naye bwe babanga mu abakulembeze mukyalemedde ku muntu ng'ate abantu ensonga bagisuula dda nga ensi yonna eyogera ku mmwe n'obuziina bwammwe kitsa ekibiina mmwe mwennyini muli bantu bakulu mukiraba kati abantu balina ababeerere batandise okwebuuza naye bano bakolerera ani lwaki balwana nnyo lwaki balwana nnyo okulaba nti ekibiina bakitta abakulembeze bannuufu omuli ne Robert Sentamu Kyagulanyi ogamba nti bye bakola biringa ebirwanirira okutta ekibiina kyabwe kyennyini bonna obukulembeze kakati bwe bayogera ku family involvement kankuwa example nti bwe family ye controlling ekibiina nali sijja kujogera TV endala naye ku TVs ez'amaanyi spokesperson waabwe ye Waiswa deputy Waiswa Waiswa ayogera awa justification lwaki family erina overall control n'agamba nti omanyi bw'ogenda mu byafaayo era bateekamu essente nnyingi mu kibiina ne bateekamu amaanyi mangi nnyo bateekamu resources first of all bw'awa explanation eyo raising more questions nti emaali eziddukanya ekibiina bazijjawa because ekintu kyagwa bugwi kyali sudden so olinde then ngenda okubulira ate contradiction nejja Lubongo yabwe abanga yawa explanation yagezako kugamba nti ate tewaliwo family control munaka kakati unolaba nti balinga abali muki mu katemba abantu bali mu pride theater really yes balimba misana amateeka bagalimba misana explanations bazilimba misana bobe nyine bebekuba teri yaba kuba avudde opposition byeri mukati byokwesi bebe sanyiza obonga bobe nyine neki ekiri was still not nti bakikoze ne bakikola bakigenderera wetegereze genda mu FDC tugenda mu FDC twagala kufuna ne honorable nja kubuulira just mu summary nti n'engeri gye bakuttemu ensonga mu FDC especially abakatonga nabo balwana okulaba nti bakola basanyawo ekibiina bwe bayagala bwino nga mujjayo kati honorable Segumire ebigenda maaso obiraba mu NUP n'ebibiina ebirala ebyobufuzi ebibavuganya olaba ki ekisooka ndaba nti waliwo obutali nkwata ya nsonga kisajja kikulu ndaba nti waliwo obutali bwenkanya you see abazungu bano bagamba balina ebintu bingi yagamba nti you walk the talk kola byoyogera kuba byoyogera byotambuza byoyogera bitambuze biwa amagulu bw'otunuulira ebibiina byaffe ebiriwo kati ne ennenya gye badde binenya gavumenti yaffe ya NRM olabira ddala nti bikyali wala nnyo okutuuka ku musingi oba okutuuka ku level ya NRM. Really? Yes. Mpuliriza bulungi mukulu wange ng'ayogera gwe oli mu nnyumba y'amadirisa ate y'amadabirwamu ate oli mukuba mayinja kyekigenda maaso because bw'otugamba nti watambula wakyakulabirako watambula n'ogenda ebweru ne bakuwa ssente nezigenda ku akawunti yo n'ozitegeera nga zigenze ku akawunti yo n'osirika okumala ebbanga eriwerako namaga nti kuliko kuno asente ziri kuno ngati akati kanzikomyewo. What is that intent? Ekigendererwa kyekyo kyewakola kyali ki? Kubanga okimanyi etteeka erifuga accountabilities olimanyi
nti you account for what you have spent. Era bw'oba tolina you cannot account for what you have not spent. Ky'osaasanyiza ky'okola ki? Ky'oaccountingira. Ky'otannaba tokikola ki? Kati omaze okutambula, omuntu alowooza nti otambudde ennaku 5. So kiri? Kyokka ate otambudde lumu okomyewo osirisi. Ekirala otugamba nti oli Munnayuganda olumirirwa. Ogenda okulambula mukwano gwo. Wetaaga kusasulira. Esasule. Mukwano gwo. Bwebanga privilege nga. No. Kuba si akaka parliament okumuwa sente. Teyali official. Teyali official trip. Nti parliament sanctioninze. Tekibeera ku administration ya parliament okusalawo nti nedda zino tujja zikuwa zino tetujja. Ono akimanyi bulungi. Mpaka parliament bagenda okufuluma akola ebintu bibiri. Asaba permission. Oba ne facilitation. N'ensonga n'ogikola ki? N'ogiwa. Lwaki tosaba permission? Facilitation n'ogireka. Because this is a colleague. Ate eggwanga oliraba liri muki nga bw'ogamba liri mu expenses. Ojjayo ki? Ojjayo ensobi z'abakulembeze. Njagala kujjayo nti you don't walk the talk. By'oyogera si bye bakola. Otegedde omukulu ayogedde bulungi alambise bulungi gye saagala kudda. Okay? Nti bw'obanga otunuulira ono yatutte kubanga kyesimanyi nze sawa zino saagala nkulimbe nti sente ze boogerako nti oli yazitwala sizimanyi era sinaziraba n'obukakafu bukola sibulina. Otegedde naye ogamba nti ono abadde ayagala kutwala kino ng'ate gwe watwala dda ekisinga n'ekyo. You see what we need to do now, twetaaga tukole audit mu opposition figures. Yes, lifestyle inga tetunabakola lifestyle audit kumu aba NRM abali mu buyinza abagabanye eggwanga lino okumala emyaka gino. Nedda tetunakugabana naye bw'otunuulira akaseera akatono ennyo bannaffe abagamba nti gavumenti ya NRM ekoze bubi. Okay? Era ebonyaabonyiza eggwanga lino Uganda. N'otunuulira akaseera ke bayingidde mu gavumenti okuva 2019 paka 2024 ke bayingidde mu gavumenti. Omuntu wa 2019 bw'omuleeta yeegaana wa 2024 kyokka only for amwegaana. Temuli fair, temubadde fair. We are being open. Temuli fair. Nako laba Apollo. That is true. Apollo. You see, njagala ombuulireyo. I'm not feeling envy. Siwulya bubi oba nsaalwa. Naye we are getting out things bulungi. Njagala ombuulireyo omuntu yenna omukulu mu opposition atanakola mbaga. Era embaga si kibi kya buntu. Exactly. Nyina kinjagala okujjayo. Mwabayenale sifuna kuwuliriza sifaayo wakatandika okufuna myaka ena ofunye mmeka Apollo kati olwaleero olina emyaka for instance emyaka 35 oba 4 ng'oli wase a trillion. Wabeerawo ebibuuzo awo. This is what I'm saying. Wabeerawo ebibuuzo. That is the point. Onalebo kyengamba nti temubeeredde feya kikino. Abaafuna service award baali bana. Basatu ba NRM. Basatu bafuna bina. Onalebo Mpuuga n'afuna 5. Kuba yali leader of opposition. Lwaki temwogera ku bali lwaki mwesiba kuba no opposition? Mulongo amanyi how parliament is operated. Nti parliament operatinga na you lay on table evidence. Toyogera bigambo byo. No speculating. No chengamba mu discussion is Nkoma uliriza anti kati chekizibu chetu ina. Tujajinga bali abaliyo. Chekizibu kati godide parliament ogirese wabweru. Nenga actual sense tena kuba wabweru. Parliament eri parliament. Era tuve mu malwa. Yingire mu business ya parliament eri mu parliament. Oshagede because leo bango inensonga nunje efaana netya. Tosobola kugidiscussingira mu corridors za parliament. Oyina kugiteeka either mu committee oba n'ogyeta ku floor. Floor n'esooka bw'ogyeta ku floor abaka ne bategera
kyoyagala okwogera speaker presiding officer naawe olukusa okwogera ku nsonga gy'okoze ki gy'oleese okyegedde kakati olwaleero gwe bino by'oŋŋamba these are just speculations. I don't have parliament impozi anti yes anti kyekugamba kyekugamba Apollo n'abakulaba kyekugamba nti abantu baffe balina okumanya emitendera n'enkola ya parliament n'enkola ya district n'enkola y'eggombola n'eya municipality n'enkola yo because if you have anything to discuss present it to parliament. Okay? Presiding officer ajja kuwa obuvunaanyizibwa n'obuyinza okukkiriza oba motion oba matter of national importance okyegedde byonna obiraisinga okusinza ku procedure kubanga ffe tulina rules of procedure otukola ki otambulira nolwekyo nga byonna tunakubyetegereza tonnaba kusindika because abantu bano bonna abali mu opposition balina abakulembeze babe mu parliament bw'oba waliwo ensonga yonna bajireeta butereevu nejja ku order paper to be discussed. Kale katubalinde balabika bajja jireeta. Very good. Ngamaliza ku nsonga eyo nti bino byonna at parliament mwagisinga mulumula bino byonna byoleese bino byonna ebyolaba biri mu kuyuzaayuzaamu ebibiina byabwe ebyenjawulo kuba kivudde ku nsonga ya nkwatambi omuganda ga nti nsibambi ekola ki enkwata y'ebintu nkulu nnyo. Ani akuta obubi ebintu abakulembeze b'ebibiina byabwe. Yes ojja okwogera reform lumu nali ku station emu nga tudiscussinga ku reforms olina aga nti ffe twayita olukiiko emunyonyo ne tutuula ne twogera ne tumaliriza bwe mwamaliriza ab'emunyonyo mwalagawa nti twabirekawo kati bwe timwabirekawo bebikola olina kubidiscussinga bw'obimaliriza nga ggwe leader of opposition nga ggwe omuntu yenna ali mu parliament kyolaba nti wetaaga changes zireete mu parliament be discussed. Bw'obanga tubireese kitegeeza bisigala mbozizo za ensobi kati muginenyeza munenya abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi enkwata yaabwe enkwata tosobola kubeera ng'onoonya bukulembeze nga n'amateeka tugamanyi. Nogamba nti omuntu musalidde omusango kati mutandika omubuuliriza kati kubanga onalebo mpuuga bwana Apollo kati ogenda nga mpuuga nti mugjeeyo otya omugjeeyo toyina teeka anti kakati balina bannamateeka toyina teeka atya oyise muteeka ki oyise muteeka ki bakikoze tebakimanyi mu ndowooza yo kati kankubuulire sigenda kubikula constitution sibazaniza gireeta naye leader opposition obuyinza n'obwa parliamentary commission buli mu articles 87 ya parliament buli wano mu mutwe nimaze emyaka emeka nga siri mu parliament lwaki oŋŋamba nti leader opposition kaakati takimanyi nti talina buyinza bujjayo omuntu alwaki atuguumaaza kati mbuuza ggwe olowooza kiki ekyebakozesa ebyo anti nkugambye nti bakigenderera bamanyi bakigenderera baagala kufunamu ki baagala kuyiwa kibiina kyabwe because kyebakola kyekivuddemu olaba invalid akusinga mu kalulu invalid nakusinga nosingayo independent emivuyo egibadde mu nuupu giyinza okuba gyegibakoseza kyekibiina enteekateeka zaabwe namba 2 mu parliament tobadde namba 1 tobadde namba 2 tobadde namba 3 tobadde namba 4 tobadde namba 5 right namba 6 n'abeera invalid nakusinga. What are you saying? Because the statistics kitegeeza kino nga tumba kuwa kadde kamala honorable kitegeeza ki eri ebibiina by'ebyobufuzi okusingira ebyoda oluko opposition nindako okuba nti biba bikyazimba ate ne biyiika biba bizimba ne biyiika kesi ya FDC ebadde erinawo etuuse ng'olaba FDC ezimbi erina FDC genda mu article 23 ya constitution yaabwe egamba nti chairman yalina obuyinza okuyita delegates conference n'adecidinga n'ekifo oyinza kiruuzinga mu nankani oyinza okugenda mu kooti n'otobajjaako obuyinza bali abasaidi eri abanajja nankumbi
kiri so clear yekali n'obuyinza ogenda bugenze mu kooti n'otwala kikeesi mu kooti n'okifajinga nekifiirawo n'otusuubiza nti ojja kireeta. It is by design. Lindako ogamba it is by design. Kiteeketeeke nga ne ateekateeka. Anti nze nkugambye nti etteeka liri so clear, constitution yaabwe ojja gidownloadinga kweri ku internet. FDC kweri genda ku article 23 erambika bulungi obuyinza bwa chairman yekka alina obuyinza. Ekitegeeza bano bye baalonda yewoonalebwa ambassador wa Swabirigo Ali Katonga. Kati ogenda bugenzi mu kooti balina ne basazaamu okulonda kw'abali obuyinza ne budda. Kooti ezawano oba ezeeri ezawano mukulu ezawano. Bwana Apollo n'abatulaba nti kikulu nnyo okuzimba opposition. Kikulu nnyo okuzimba abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo kubanga gavumenti ekula n'ebintu bingi. Ekula, there must be checks and balances. Exactly. Wateekeddwa okubeerawo alternative government. Nti singa gavumenti proposinga kino waliwo aga nti nze bwe nandibaddeyo nandikoze bwe nti nekiwa gavumenti eriko okusobola okwongera n'okuimprovinga kubanga tekitegeeza nti omuntu okubeera ku opposition talina birowoozo bizimba. Ayinza kubanga alina ebirowoozo ebizimba naye nga talina n'ekirala kikola kyayokona naawe. Naye you have to respect that. Kati kyenkugamba nti it is in Uganda's interest ebibiina by'obufuzi okubeera ebisajja bikulu okubeera eby'amaanyi okusobola okulanga eggwanga ffe tondokola ki tulizimba. Naye unfortunately nti ebiseera ebisinga abantu batandika ebibiina by'obufuzi nga talina is not far sighted nga tali wala gy'atunudde naye ng'atunula kumpi. Yensonga kyolaba nti olumu abakulembeze beemaajinga abakulembeze abamu bavaamu ne bafuuka abakulembeze not because balina good brilliant ideas but because balina kye bakoze abantu kye balaba nti ono avumye poliisi emukutte bwemala mukwanga nti bamubonyaabonya ono akoze bw'ati ono katumuwa akalulu bwogenda omuwa akalulu omuntu oyo atanoonyeza atabadde na that sense of responsibility talina that sense of belonging. Okumuwa akalulu ogenda okusavinga mu kifo kyonna abatajja kukolera bulungi kubanga takirina talina ekyo wabula kyalina kiri waggulu. Kyenvudde nkugamba nti if we are to go further twetaaga tuauditinge lifestyle of our leaders. Okyegedde naye ogambe mutandika ne opposition. Nze nkuwudde nkugambye nze that's my proposal. Okyegedde that's my proposal. Okyegedde nange that's my proposal. Njagala kutegeeza nti ebintu bingi ebitambula ebintu bingi ebikolebwa ng'ababaka oba abantu bonna abamu abalondebwa mu bifo by'enjawulo. Sigenda kugamba babaka bokka kubanga babaka bokka balooza bw'ayogera ku mukulembeze atunulira mu baka palamenti ne bangi nga tebafuddeyo kyakukola bafuddeyo gwa naggamba nga bw'otuuka mu kifo kye oba mu kitundu kye mwezima nga tali felt not because tabawadde sente kubanga sente omuntu aba talina sente naye ng'alina kyafuddeyo okukulawo tyatuukiriza obuki obuvunaanyizibwa bwe. Ebibiina bano omukulu nga bw'ayogedde ogenda kumaliriza nga bo bennyini basudde ebibiina byabwe kubanga n'abakulembeze bali mu bibiina byabwe kubanga bennyini abali mu bukulembeze obwo tebafuddeeyo kuddayo eri mu bantu mazima abantu obuvunaanyizibwa baabawa n'obwesigwa bwe baabawa nga tebabutuukiriza. Abali mu studios mukanyiza mwenga mmwe nti abakulembeze b'ebibiina bye bettira ebibiina naye ate wabaddewo endowooza ebadde ebbanga lyonna abantu nga bavaayo actually n'obubonero nga buli nga ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kyekitiforinga kyekimazowe kyekizibikira ebibiina bino okukula n'okukola emirimu gyabyo. Actually abamu banenya ne NRM okuba nti etuuka n'okugulirira ebibiina byennyini okubiyuzaamu ensimbi omusimbi eyinza okuba nga kyekoze ng'ereese omusimbi naye bw'oba onoonya omusimbi ogwo gutracinge laba ani gwe baguliridde akoze ekinene okuyiwa. Ate n'ekirala tunulira timing y'okuyiwa ebibiina bino n'omutwe guno baba balowooza nti fe tuli bisiru tetulaba. Bwana Apollo balina kyajjayo kyatanaba kujjayo bulungi tuli bisiru tetulaba. Bwe balowooza
bani ali abakulira ebibiina ebyo ababiyiwa nga beetegereza nga bagenderedde balina gwe bakwatagana nabo waliwo timing yabyo kyobola abantu abalala bo bakola ki balina engeri gye baba advancingamu ngeno bo bayiwa ekintu bwana Apollo onene balenga agamba nti babakulembera ebibiina by'ebyobufuzi bakolagana ne gavumenti bali mu ttiimu y'emu bali mu ttiimu y'emu manyi ogera n'olowooza nti muntu bwe bagamba nti oyo yavuganya gavumenti kati ffe tugenda ne tulowooza nti genuine akola ki avuganya gavumenti okirabye mu kutematema essente bavunaana oli nti yatema essente bo bakoze eki ogenze n'osaba essente wegasse kubalowooza nti opposition ekolera gavumenti mutugirayo bwino osaba otya enankani entambula ogende e Nairobi ogende olambula omulwadde ngaanyi ku ssente zange gwe nga memba wa palamenti oba okukola ki gwe bakuwa ssente ogenda olambula esegeri ani njamuvunaani ngaaliwa. Morning Mr. Apollo, thanks for giving us those people Noop people okay, they can tell us but we got tired of them because they don't love our country. Owange message mpanvu ono ye Sabit Eric ali mutungo ndaba wanasembya yagamba nti we brought our beloved president YK Museveni kale tuyanze ndaba yogera ne ku PRU kale message yo lwakuba nti ebadde a bit scattered naye obubaka bwe tufunye agamba nti nze Salongo Gamulengeje Kasokoso ye Kyagulanyi yasiba bana Uganda ekiwaani yendowooza Yosebo mukama wange njisomanga bwogireeta abakulu mu studios edakiika tujja kufunayo ng'emwe mutusibule mwasse mutya Mr. Apollo Nzekeroje okuva Ekabatolo Town Council Kasese nze nsiima buweereza mwebale kuweereza eggwanga era nebaza abakulu abagenyi baffe abali mu studios ku Story TV kwendi kale tuyanzege Apollo, we are tired of opposition, they are working for their families. Long live NRM government, we are going to join NRM. I am Mukisa Alani from Chengera Town Council yendowooza ye kale n'obubaka bulala bungi naye ab'omu control bangamba nti akadde katwaliriza ekigambo kimu bibiri tuve ku mpewo kansokene honorable Nsegumire Kibeti. Njagala kwebaza Salt TV bino bye tulaba ebigenda maaso bitutwalawa no gye tugenda kutuuka gye tulaga kubanga abakulembeze we bali President Museveni wali ne NRM weeri n'abakulembeze abalala bonna opposition ngesana obusana siri spokesperson wa opposition sisobola kugyogerera neze nkutegeeza nkugambe bugambi nti kyandibadde kirungi opposition okubeeramu abakulembeze abensa abalabira ewala tusobole okubeera nga tukulaakulanya eggwanga abali mu NRM mwibwade omukisa okwezimba n'okuzimba sife tulina etukubuwadde kubanga tubawa ssente we singa ssente omanyi ssente zetuwa opposition buli mwaka oyinza okukyewuunya singa omanyi privileges opposition gye bafuna oyinza okukikola ki oyinza okukyewuunya tetugenda kugera bigambo bingi aliwa kazanyo abantu b'emitiana nozi batumiddeko nnyo abantu b'ekikandwa kalanga onebulira bannange mbatumidde mwebale nnyo mwebale ddala okunzika okubeera mubaka mu parliament bakasa yabaweereza basawudde mu ggwanga mu ddiini wadde ekikola ky'omuntu Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ekirungi nti babikoze bukyali era abantu abategeera mu abawalula gavumenti bakyasobola okwekolamu omulimu ne batandika buto olwokubanga twakiraba last time era ekyaliwo niwe banga ebulayo emyezi ebiri time ebe ekyakola kikyasoboka okuddamu ne mwekwanyakwanya ne mukola opposition esobola okuteekawo embeera kisoboka ekirungi nti bw'omanya obulwadde n'ofuna eddagala n'obujjamu omubiri gutandika okukola ki bagambe ekigambo kimu abakulembeze abo boyogeddeko abakulembeze abaliwo already abaliwo nabavuddeko dda biseera siboogera nabo alaba Sol TV program Omunnyo Ku Makya actually first son yenyini ne tebakimanyi abantu abamu ono first son amanya gange Prince Apollo ntekwa kwebaza honorable Wasolule ntekwa kwebaza honorable Muhammad Nsegumire Kibedi wali wansindikitika message nti akulengera mulonzi wo w'emitiana no Richard Mugume
katubagaliza obulamu obulungi tuddemu tusinkane enkya mu the dialogue sawa nyezi nyini bera ku Soul TV abafunye ebifo congratulations sibe bulungi